Omuzannyo gw'ebikonde eby'ensimbi gweyongeddemu amaanyi wano mu ggwanga ng'ennwana eziwerako zize zitongozebwa nga n'olunaku olwaleero kampuni ya Uganda Sports Promotion etongoza Olulwana wakati wa Munnayuganda Frank Kyewalabye n'omu Tanzania Fahadil Kyamire. Olulwana luno lwakuzanyibwa nga 3 omwezi gwa Novemba era lugenda kubeera lwa musipi gwa Africa ogwa Universal Boxing Title. Frank Kyewalabye agamba nti guno gwe gugenda okubeera omukisa gwe okulaga ensi yonna nti omuzannyo gw'ebikonde agumanyi era tagenda kukkiriza kumutwalako musipi guno. Gayi gwe ngenda okuzannya si mwangu ne nange siri mwangu, so nina kubanga ntwendinga mbere mu shape kwa bakochi abalungi mbayina, badvisor abalungi mbayina, babokisa bannange benkola nabo sparring bali ready okukola nabo sobola ogenda maaso tukwate title ya Africa, sobola okulindya tukwate title y'ensi yonna. Ennwana ezisoba mu 10 ze zigenda okuzanyibwa ku lunaku olwo ng'omu ku bategesi ab'olulwana luno Kasita Bukenya bw'annyonnyola. Waliwo fights ezize nga zitegekebwa neweesanga nti abazannyi babeera bali mu ring ne bagwamu ne bakola biki, naye ku mulundi guno ring tumaze okula ring bagenda okubeera nga bazannyamu ring ennungi talina buzibu bwonna bwonna eri ku level ya nsi yonna kubanga tosobola kuteeka African title fight ate noleta ring ya njabayaba. Ezimu ku nnwana nga bwe zigenda okuzannyibwa Medi Kabona agenda kuttunka ne George Dimoso, Abbas Ongom ng'amanyikiddwa nga Kasumaali, ne Aman Daudi, Ronald Miro ne Herbert Mugalula n'abalala. Beka Resabula, BBS Terefayina agesigika.